Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tumebaza wakitiba Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumusaba asse okusasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ombaka eyatujjira n'obusiraamu, eddiini eyo ey'ekitiibwa. Bangi ku bantu ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala be yatonda eddiini eyo yabasuba. Olina mukisa okubeera mu abo Allahu subhanahu wa ta'ala be yawa tawfiq ne wabeera nga eddiini eyo baagifuna mu mbeera bbiri: imma okubeera nga wazaalibwa ng'oli musiraamu, n'ozaalibwa abazadde abasiraamu ne bakulundira ku busiraamu, n'okula n'otegeera eddiini eyo Allah gye yakuwafaka n'ozaalirwamu, n'omanya emisingi gyayo, n'omanya nti omusingi ogusinga ddala okubeera omukulu mu ddiini eyo kwe kwawula n'okutongoza omutonzi wo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Eyo embeera esooka, kubeera nti eddiini wagenda okutegeera nga yeddiini gy'olimu, n'otakoma bukomyawo wabula n'ofaayo n'ogitegeera, n'omanya nti eddiini eyo sirinnya bunnya nti olyetuuma ne biggweeraawo nti nze ssula nze amida, wabula n'omanya nti ddiini erina omulamwa omunene, ng'omulamwa ogwo kwe kubeera nti nno ffenna tutongoza ne twawula omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ate ne tugattako okubeera nga tumugondera mu biragiro bye, n'okubeera nga tulekayo ebyo byonna by'abeera atuziyizzaako. Embeera ey'okubiri kwe kubeera nga eddiini eyo wamanya ebigifaako, n'omanya omulamwa gwayo, n'obeera nga wasalawo obeere ng'oyingira mu ddiini eyo ng'ova mu madiini gonna agali eyo ebbali agatali busiraamu. Eyo nno tawfiq min Allahi subhanahu wa ta'ala, kyengera ky'amaanyi ky'ogwana okubeera nga buli ssaawa wokinyumiza omwoyo gwo, era obeere nga okyebaza Allahu subhanahu wa ta'ala n'olulimi lwo, kubanga mazima ddala oba kufiira mu ddiini etali busiraamu waalibadde oyingira omuliro tewaali gufulumyemu obugenderevu n'obugenderevu, wala iyadhu billah. Nabwe kityo kamogo kanene okubeera nti Allahu subhanahu wa ta'ala akodde tawfiq eddiini eyo n'ogifuna, ate n'obeera nga eddiini eyo ogigayaalirira n'ekufaako. Allah n'akuwa n'ozaalibwa mu ddiini ya tawhid, ate ne weesiŋŋaana ng'osazeewo okukola ebikolwa eby'abashiriku, n'ozimba essabo oba n'obeera ng'oli mu abo abagenda mu masabo, oba okubeera ng'oli mu nzikiriza ez'enjawulo ez'ebyobuwangwa, ng'okwalula abalongo, ng'okuba n'enzikiriza nti omukazi tafumbiraawo, alina okubaako n'ebintu eby'enjawulo byeyeesigamira ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala okumuteera emikisa mu bufumbo, oba okunoonyeza ekintu kyonna mu ebyo bye tumanyi nti tewali abifuga okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala yekka, ne weesiŋŋaana nga obinoonyeza mu masabo n'embeera endala ezifaanaganako bwe zityo. Munnange ggwe ate oba olabye nnyo, oba olabye nnyo, oba olabye nnyo, mu butuufu oba olabye nnyo okubeera nti nno wafuna ku chance n'owangala ku nsi ng'oyitibwa musiraamu, ate n'osalawo okubeera nga otuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala ng'oli mukafiiri, wala iyadhu billah. Nabwe kityo baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaze, tubeere nga tukuuma eddiini eno, tugikuume mu baana baffe, tugikuume mu bakyala baffe, tugikuume mu baami baffe,
tugikuume mu mirimu gyaffe, tugikuume mu mbeera yonna, twewale eddiini eno okubeera ng'etufaako. Muzimu ku nsonga ezigenda okukuleetera eddiini eno okubeera nga tekufaako kwe kubeera ng'ogigulumiza mu mutima gwo n'otagifuula kyakuzanyisa. Gigulumize mu mutima gwo, togifuula kyakuzanyisa. Tosobola kubeera mutuukirivu atagwa mu nsobi, osobola okugwa mu mazambi ag'enjawulo olw'obukendeevu bw'omuntu. Wabula bw'oba oyagala okutuuka mu maaso ga Allah ng'oli musiraamu, ng'oli mwakalungi, bw'ogwa mu zambi manya nti oli mu zambi. Omutima gwo gunakuwale gulumwe olw'ezambi ly'oguddemu. Ezambi eryo tolinoonyeza obufulumiro, tolinoonyeza embeera yonna egenda okuliwewula osobole okusanyusa omwoyo gwo. Ezambi eryo muganda wange ne mwannyinaze, tolinoonyeza embeera yonna egenda okuliwewula ng'okunoonyaayo abawalimu ababuze nga anasikaliisa abeere nga alikuwewulira. Bw'oba ogudde mu riba manya nti ogudde mu zambi ddene, weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba nti nze ngende noonyeyo seeka anannyambako okufuula ezambi lyange halal. Ogudde mu zambi lyonna mu mazambi omuntu g'asobola okugwamu, zimba omutima onakuwale, omanye nti nno olina obufulumiro wakati wo n'omutonzi wo Allah, omwenenyeze olongoose. Kubanga omusiraamu ow'amazima mu ddiini ye abeera wakati w'embeera bbiri ku nsonga y'ebyonoono. Embeera esooka kwe kubeera nti abyewaze tabiguddeemu. Embeera ey'okubiri kwe kubeera nti nno omutima gumuzimbye olw'ekyonoono kye yaguddemu. Abo bombi liri bakkiriza, bombi liri basiraamu batuufu. Omu agudde mu byonoono biyinza n'okuba nga binene, naye musiraamu mutuufu. Lwaki? Kubanga guno omutima ogumuzimbye bujulizi obulaga nti nno omutima gwe mulamu, gujjuddemu okugulumiza eddiini n'okugulumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate oli akuŋŋaanya amazambi ge n'anoonyaayo anaagatiikinga agayite ensonga ezisalina mutawaana, ne batuuka okubeera nga bamuwa ennamula nga naye kennyini nnyini mu mutima gwe akimanyi nti ennamula ezo si ntuufu, oyo afaanaganako bw'atyo, abeera mu abo abalowooza nti no bakwenyakwenya Allah n'abakkiriza naye nga yeekwenyakwenya yekka. yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Nabwe kityo omukkiriza omuzuukufu teyeefera, bw'agwa mu zambi yastaghfir, asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusonyiwa ezambi eryo. Tugenda kwanukula ebibuuzo bitonotono wano, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa tawfiq n'essadad, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke bulungi mu bino bye tugenda okwogera wano wansi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, abeere nga agassa nabyo abaddu be. Ekibuuzo ekisooka kikwatagana ku amaana. Amaana kye ki? Naabuuza nti amaana kye ki? Okwanukula nti amaana mu lulimi Oluganda kye tuyita obwesigwa, omuntu okubeera nga mwesigwa. Bwe twogera ku kigambo bwesigwa, abantu bangi bakifunza ne bakiteeka mu ssente, nti gundi bw'omuwa ssente zo azikuddiza, gundi bw'okolagana mu bintu by'ensimbi totya nti nalina engeri yonna gy'asobola okubeera nga akulyaza amaanya. Wabula mukimanye ibadallah, bannyinaze ab'ebitiibwa ne baganda bange abalungi, nti amaana ngazi nnyo 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 esukkawo. Esooka waliwo amaana eri wakati waffe n'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo amaana nkulu okusinga amaana wakati waffe ng'ebitonde. Amaana wakati waffe n'omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
kwe kubeera omwesigwa wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, okumanya obuvunaanyizibwa bwe yakutikka gwe ng'omutonde, obuvunaanyizibwa obwo n'obeera nga obutuusa bulungi nga bwe yagamba Allah nti inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah atulagira okubeera nga obwesigwa bwe butukwasiddwa tubutuusa bulungi, buteekeddwa okubeera nga tubutuusa. Allah gamba ayina de inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amana, obwesigwa obwo obw'okubeera nti omuntu atuukiriza ekyo ekyamutondesa ensozi, eggulu n'ensi byamanya obunene bwa amaana eyo, ne bisaba Allah tabitikka amaana eyo. Wa hamalaha al-insan, omuntu amaana n'agitwala. Innahu kana zaluman jahula. Eyo amaana ye y'okunywezaawo omulamwa gw'okutondebwa. Oteekeddwa okubeera ng'omwoyo gwo ogumanyisa, ogujjukiza nti gulina omutonzi yagutonda Allah subhanahu wa ta'ala, ate alina ensonga lwaki yagutonda. Ogumanyise nti ensonga eyo kwe kubeera nga gwatondebwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, gwatondebwa kubeera mugonvu eri Allah, gwatondebwa kubeera mugonvu mu kulekayo ebyo Allah byaganye n'okuteeka mu nkola ebiragiro bye subhanahu wa ta'ala. Bw'omala okutegeeza ebyo, obeere ng'ogubanja okuteeka mu nkola ebintu ebyo, obeere nga weefuuza oyimiriddewa mu kuteeka mu nkola ebintu ebyo. Allah omusinza mu butuufu bw'okumusinza ku nsi ddala kw'oli, ng'ekisinga okubeera ekikulu mu mutima gwo gwe mulamwa ogwo. Oba olina ebikufudde bize bingi, ebyo ebimalawo akaddeko akatono ennyo k'olina, nga ke kadde kokka k'oteekeddwa okukoleramu. Obuvunaanyizibwa obwo n'obwesigwa Allah bwe yakwasa, ke kaakadde ak'emyaka emitono gy'ogenda okuwangala ku nsi. Bw'okakozesa obubi owedde, bw'okakozesa obulungi owangudde. Allah tagenda kukuvunaana lwaki ova ku nsi nga tolina nnyumba, lwaki wava ku nsi nga tofumbiddwa, lwaki wava ku nsi nga towasizza. Allah tagenda kukuvunaana lwaki wava ku nsi nga towezezza baana 20. Ebyo Allah tagenda bikuvunaana. Allah agenda kukuvunaana kumusinza. Wava ku nsi ddala ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala, wava ku nsi nga Allah omutegeera, wava ku nsi nga Allah mu mutima gwo ali mu kifo kye, tewakwatayo kitonde kyonna n'okibaako n'enzikiriza efaanana ng'eyo gy'olina ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'okisaba ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amaana wakati waffe n'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Amateeka ga Allah bw'ogwako mu tteeka, oteekeddwa okubeera nga osonyiwala, onakuwala, ogudde mu nsobi, osonyiwala eri Allah, onakuwala. Lwaki? Kubanga olabanga amaana Allah gye yakwasa, gye weetikka eyo Allah gye nti wa hamalaha al-insan, omwana Adamu n'agyetikka. Olabanga tobadde mwesigwa eri Allah, obwesigwa tobukoze, omulimu gwo togutuukirizza, ogudde mu zambi, wabula olina obufulumiro. Weenenye ezambi ekyo, weenenye ezambi ekyo, obufulumiro weebuli. Wabula ekikulu kwe kubeera nti nno bw'oba ogudde mu nsobi eyo olina okukiwulira mu mutima nti amaana ngisudde, amaana ngisudde. So n'otabeera bize n'okutuukiriza amaana wakati wo ne bantu banno, nga tofaayo ku amaana eri wakati wo n'omutonzi wo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo y'ensonga esooka, okubeera ne amaana mu ddiini wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala.
nga amaani esinga ddala okubeera enkulu kwe kubeera nga Allah tomugattako kintu kyonna. Amaani eddako kwe kubeera nga ogondera Allah mu ebyo by'abeera akulagidde n'obiteeka mu nkola, ogondera Allah mu ebyo by'abeera akuziyizaako n'obeera nga obireka. Bw'obanga olina ky'ogudde mu ebyo ebibiri n'obeera ng'oyanga okola tawba n'osobola okubeera ng'otambulira ku busiraamu obwo bwennyini Allah subhanahu wa ta'ala bw'akwagalako. Awo bw'ovaawo n'odda ku amaana wakati wo n'ebitonde binno, awo nno waliwo khalali nnene era wakati w'abaddu. Oteekeddwa okumanya nti olina okubeera omwesigwa wakati wo ne baganda bo abasiraamu. Olina okubeera omwesigwa wakati wo n'abantu bonna okutwaliza awamu. Ntandise ku basiraamu kubanga amaana wakati waabwe nkulu nnyo, kyokka mu ngeri y'emu twalagirwa okubeera ne amaana wakati waffe n'abantu bonna okutwaliza awamu. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mu mbeera ey'ensimbi tokkirizibwa n'akatono kubaako ssente yonna etali yiyo gy'osaasaanyiza ku bulamu bwo mu ngeri y'obulyazaamaanya. Ng'okubeera nti omuntu akwesize n'akuteeka mu dduuka lye omutundire, n'obaako ennusu emu yokka bw'eti gy'ojja mu dduuka eryo nga nannyini dduuka eryo tasiimye, takukkiriza oba tokoze amaana. Awo abasinga obungi bateekawo ebirowoozo. Kati waliwo owookubiri, okubeera nti nno mukama wo yakukwasa omulimu n'aggamba nti ngenda kukusasula emitwalo 20, ngenda kukusasula emitwalo 50, ngenda kukusasula emitwalo 7. Kiki nkwagalamu? Ntundire edduuka lyange lino. Kiki kye bayita amaana? Bwe bwesigwa. Obwesigwa kwe kulumiriza omutima nti gugenda kukola ekituufu ekigubanjibwa. Ye amaana wakati wo n'omutonzi. Olina okulumiriza omutima gwo nti ogenda kukola ekituufu ekibanjibwa wakati wo n'omutonzi. Ye amaana wakati wo n'ebitonde, ogenda kukola ekituufu ekikubanjibwa. Ekyo ng'okirumiriza omutima, kubanga akamwa kasobola okubeera akeesigwa ng'omutima si mwesigwa. Oyogera ebigambo bya bwesigwa ninga hakeeka y'obulamu bwo tolina bwesigwa. Kakati waliwo ebintu bingi abantu batateekako birowoozo mu mulyango gwa amaana. Ekisooka kakireetere mu kyakulabirako kye mbadde ndeese, nti mukama wo yakuwa omulimu n'akutegeeza nti agenda kuwa omusaala gwa mitwalo 50. Omusaala ogwo n'omanya nti garanti ojja kugufuna kubanga akusasula buli mwezi. Abaguzi ne bajja ng'oli wali otudde olina omuzannyo gw'ozannya ku ssimu, omuguzi n'ajja n'ayita n'ogaana okuvaayo. Lwaki? Anti tosabwa, si dduuka lyo. Ate ku nkomerero y'omwezi ogenda kufuna omusaala gwo. Ogenda okkakkana nga buli lunaku waliyo abaguzi 5, 7 abagenze, oli bize mu bintu ebirala. Olina amaana? Nedda. Ensimbi z'omugagga ozisikamu mu kaseefu? Nedda, tozisikamu. Naye tolina amaana kubanga obuvunaanyizibwa obwakwasibwa oganye okubeera nga obuddiza nnyini bwo mu ngeri Allah gy'akulagira. Allah yiga inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli. Kibayita okumuddiza obuvunaanyizibwa bwe kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mwakkaanyaako. An tu'addu al-amanati ila ahliha. Na bwe kityo tomubbye. Tolina nsimbi yonna gy'osika mu dduuka mu seefu, naye abaguzi bajja ne bagenda nga tofaayo. Enjogera gy'oyogeramu nabo, singa dduuka libadde liryo walyogedde bulungi nnyo, lwalibadde lulimi lulungi nnyo, naye kubanga si dduuka lyo oyogera nga bw'oyagadde bagenda bagende. Awo tewali amaana. Omutima tewagulumiriza, tegubadde mwesigwa eri ekyo mukama wo kye yakukwasa, kubanga abakumanya nti nno bw'oti bw'ogenda okukola tiyali kuwadde mulimu. Kitegeeza nti ekyo ky'okoze vulumu. Omusaala agukuwadde naye guli mu vulumu. Tagukuwadde nga gugwawa ddala ddala amaana ogituukiriza. Bw'obeera n'emmotoka, oyawula emmotoka
omuntu gyavuga nga yiye n'emmotoka etali yiye nti waliwo nannyini yo naavuga buvuzi, osobola okugyawula ggwe omusaabaze n'olaba engeri gy'ayita mu binnya, engeri gy'ayita ku buhamps, engeri gy'akola ki, n'omanya nti eno nno si yiye. Ate era n'olaba engeri gy'atuuka ku hampa, engeri gy'atuukawo najjula okugisitula okugyetikka ku mutwe, n'omulaba engeri gyali gyekoona mu kannya ak'amaanyi, n'olaba nga n'okuzibirizzaamu, n'omanya nti eno nno mmotoka yiye, buli kagikoonako kakoona ku mutima. So nga amaana yeeriwa? Amaana kwe kubeera nti nno ekidduka mukama wo kyakukwasizza, odiiringa nakyo nga bw'ojja nti kikyo, odiiringa nakyo nga bw'ojja nti kikyo. Mu amaana mwe muli ebintu abantu batateekawo birowoozo, babiryazaamanyizaamu nnyo, era abantu bangi tebamanyi nti bulyazaamanya. Ye school fees mu masomero. Amasomero mangi gayina school fees ge gaateekawo. N'osomesa omwana mu ssomero eryo, taamu neggwako nga tosasudde. Oyinza okuba tolina busobozi, naye taamu kaseggwako omwana wo n'afuna lipooti, obwongo bukwerabiza nti eyo bizinesi ya muntu ng'amaduuka bwe gafaanana n'ebintu ebirala. Bwe kituuka ku masomero tulina ntegeera ndala. Amma ow'edduuka asigala okubanja ssente ze, osigala weeraliikirira nti omusajja mmanja, naye amasomero kasita omwana bamuwa lipooti. Ekyo nga kiggwa. Bw'aba headmaster tagenze mu maaso kulemerako kubanga musajja toyagala omwana oyo. Naye amaana eriwa? Kwe kukiteeka mu mutima nti eno taamu bagimmanja. Wayise emyaka 2 ne bagimmanja, nga kirimu ebyo by'okolerera Allah bw'akuwa ssente ng'osasula ebbanja eryo. Naye abantu bangi baweerera abaana baabwe, kasita omwana we ayitawo n'afuna lipooti beppa, halas, ekyo nga kiwedde. N'engeri bizinesi. Nannyini essomero asasula abasomesa, ayina saaviisi gy'akuwadde gy'olina okusasulira. Nga bw'olaba nti nno ow'essimu ayina saaviisi gy'akuwadde gy'olina okusasulira. Kadhalik okweduketinga omwana wo ayina saaviisi gy'akuwadde gy'olina okusasulira. Bwe weesiŋŋaana nga amabanja gasusse, mwana we agenze okutuuka mu P7 okumalako, ayingidde secondary mu butuufu, nga amabanja primary geekubanja gali mu bukadde 5, tojja busobola. Kati nkole ntya nze? Obukadde obwo 5 sijja kusobola busasula, siina busobozi busasula. Mwana wange muweeredde nga ndi mbeera ya bwavu. Kye bayita amaana kwe kubeera nga omutima gwo awala step esooka gukimanyi nti nno omusajja oyo akubanja, nannyini essomero ba director akubanja. Era obeere ng'omutima ogumanya nti waliwo ensonga ze mugenda okunyumyako mu maaso ga Allah wakati wo ne headmaster oyo bw'ova ku nsika tobitereezezza. Ekyo kikusindika ku step ey'okubiri. Bw'oba ddala tolina kantu konna, leka mwana kumujja bujja mu ssomero ne biggweeraawo. Bw'ofuna akadde oba embeera yonna, genda wa headmaster omugaa nti munnange mmanja naye embeera yagaana, munnange ensonyiwa embeera yagaana, ensonyiwa embeera yagaana. Agati ati wali mutawaana. Oba ofuna emitwalo gyo 2, kuba bo bamanyi nti akati abantu tebakyadda, abagenzi tadda. Bw'ojja n'emitwalo 2 ng'ogikutte mu ngalo n'otuula wano mugaa nti headmaster, nasomeseza omwana wange wano naye taamu nga 5 tiyasasula. Oba ezimu zaasigalangayo ssente naki naye embeera yagaana. Ne headmaster nkusaba onsonyiwe amabanja gonna emitwalo gye 2. Asanyuka nnyo n'akusonyiwa. Ne bw'aba mukaafiiri nga gye wasomeseza omwana wo, so nga omusiraamu takkiriza okusomeseza mwana we masomero g'abakaafiiri. Naye ne bw'abeera mukaafiiri nga yakusomeseza omwana wo n'amutuusaako okumanya kwe yali talina mu mbeera ez'edduniya, era ng'akikolera nsimbi so si bwereere mu masomero ga gavumenti n'ebifaanako bwe bityo, olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja omusiraamu yategera Allahu subhanahu wa ta'ala. Olina okubeeraawo nga amaana wakati wo omutima ogugamba nti ono muka neighbor wange,
nze ndi musiraamu nyina amaana yange ndagira nti uyu sirina kumwendako. Oba neighbor wo mugayaavu, oba neighbor wo mutambuze taliiwo, oba neighbor wo mwavu nnyo mulina obusobozi obukola obuba manipulating embeera wakati wo ne mukyala we, olina okuba n'ekintu ekyo mu mutima, nze ndi musiraamu, ono mukamusajja sirina kumwendako. Omutima gwe gusibukako amaana mu mbeera zonna sirina. Nekibeera nti neighbor wo oba waali oba taliiwo ali safe ku saidi yo. Abaana ku kyalo, okubeera nti abaana b'abantu oli mwesigwa mu bo mu mbeera ez'enjawulo. Okubeera omwesigwa wakati wo n'omukozi gw'okozesa, okubeera ddala ng'okitwala mu mutima gwo nti singa nze mbadde nkola obwa maid house girl, saali egombye kubeera nga bansasula emitwalo 3-4 nembeera nga nkola emirimu egy'okwozanga entuumo y'engoye buli lunaku, nfumbe emmere, njera olujja, njoze ebintu, ndere omwana, ngolole engoye, buli kimu kyonna nga kiri kunze ku mitwalo 3 nga kubagasse n'okunvuma n'okunzikakkanya n'okuntyobola. Okubeera nga ekyo kiwulira mu mutima gwo nti obwo bulyaza amaanya, kiwali yagadde bakuyise, kyoba oyisa omukozi oyo. Omusaala gw'owulya gwali yagadde okubeera nga gw'ofuna bw'oba ogwinako obusobozi bw'oba owa omukozi oyo waakana. Eyo naye amaana abantu abangi gye batateekako birowoozo. Yaplayinge ku mbeera ez'enjawulo. Eri brief kibayita amaana okukikufundiza kwe kubeera nga omutima gwo ogulumiriza okubeera nti gulina kubeera mutuufu, gulina kutambulira ku butuufu, gulina kutambulira ku bwesigwa, gulina okutuukiriza ekigusuubirwamu, tegulina kukola kitagusuubirwamu. Eyo amaana yaplayinge ku bintu bingi, ojja kutambula mu nsi muno nga olina amaana wakati wo n'omutonzi ne wakati wo n'ebitonde. Barakallahu fikum. Kibuuzo ekyokubiri, mwanyinaffe yabuuza ekibuuzo, yasizidde ku Kibuli Nursing School, agamba nti balina masjidi yaabwe abakyala basingamu obungi mu ssomero eryo. N'agamba nti wabula abavubuka abalimu abawala babasinga okubeera nga bategeera eddiini. Kaakati kikkirizibwa okubeera nga abawala abo bayimirira mu maaso gaabwe ne babeera nga babaako kye babajjukiza okutwaliza awamu okwanukula? Nedda, omukyala takkirizibwa kubeera nga ayimirira mu maaso g'abasajja n'apuliikinga ne bwebeera ddiini, ne bwe kubeera kubajjukiza ddiini takkirizibwa okubeera nga ayimiridde mu maaso g'abasajja n'abeera nga apuliikinga gye bali. Bwe ngamba okuyimirira sitegeeza standing, wabula okubeera in front of them n'abeera nga apresentinga ekintu kyonna ekikwatagana ku ddiini ng'ali mu maaso g'abasajja. Tekikkirizibwa ekyo. So nga Obusiraamu bukkiriza okujja irimu ku mukyala, naye mu mbeera ki? Si mu mbeera ya kuyimirira mu maaso g'abasajja n'apuliikinga, wabula okubeera nga adda wabbali, mathala mu saidi yaabwe y'abakyala waliwo olutimbe, abasajja babeera nga balina ekintu kye batamanyi ng'omukyala oyo asobola okukibatuusaako, n'abeera nga akibatuusaako. Olw'ensonga nti abantu bangi baruwaatu ba hadith bajja nga ahadith mu bakyala abamanyi abanene nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Fatima binti Sirin, Ummu Darda Sughra, n'abalala abaalina irimu mu bakyala b'osiŋŋaana nga baruwaatu ba hadith babajjanko ahadith. Nabwe kityo bwe kiba kikoleddwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo,
tekirina buzibu wadde nga mu mbeera gye tuwangaalyamu olwaleero osiŋŋaana nga ekyo tekirina nnyo w'okisiŋŋaana nti ogenda kusanga ng'abakyala be bokka abasobola okuggibwako irimu, be bokka bagenda okuggibwa oba basobola okuggibwako irimu. Ekyo tekiriwo nnyo mu mbeera eno. Abasajja obviously balina wangi basobola okubeera nga bajja irimu. Nekibeera nti nno olwaleero omukyala asomesa bakyala banne n'abasajja balina wangi basobola okubeera nga bajja okumanya. Nobeera nga bali ku ssomero eryo balina ebifo ebira emizika egyetoloddewo awo wonna basobola okgenda nobeera nga bafunawo irimu. Wabula singa kibeera mu mbeera yaku discussinga mathala essomero lirina enteekateeka yaalyo, abayizi abo balina enteekateeka y'obusiraamu gye baaliyagadde okukola, nobeera nga bakubaganya ebirowoozo wakati waabwe mu ngeri etaliimu kwetobeka, mu ngeri etaliimu kubuka nsalo za busiraamu ezimanyiddwa abasiraamu bonna. Omukyala n'abeera nga alina ekiteeso kyaleese, abasajja ne bakiwulira, ekyo tekirina mutawaana. Naye bwe kibeera nti kuyimirira mu maaso gaabwe apulikinge oba ayimirire mu maaso gaabwe aleete ebiteeso ebyo, ekyo nedda. Naye mu ngeri eri guided ey'obusiraamu, buli musiraamu yenna gy'amanyi ng'oggyeko abasiraamu abagenzi baagala okubikka ensalo z'obusiraamu ezimanyiddwa, bwe kibaamu engeri etaliimu kubuka nsalo ezo, awo tewali buzibu. Wallahu ta'ala alam. Ono omwanyinaffe ali Dubai, Fatuma Hamid, agamba nti omukafiiri aziikibwa atya? Omukafiiri aziikibwa atya? Okwanukula nti mukimanye baganda bange mwenna abakkiriza abeewaayo okutegeera Allah ne kyababanja, mukimanye nti mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, mu akiida yaffe ey'obusiraamu, tetukkirizibwa, kiri haraamu omusiraamu okuziika omukafiiri. Kino nno kijja kugasa abo bokka abalina emitima emiggufu egyagala okuteeka mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyababanja nga bakyali mu kaseera kano akatono ennyo nga tekannabagwako batuuke mu maaso ga Allah nga basiraamu. Abafaanaganako bwe batyo, bino byenjogera babiwa ekitiibwa. Mukimanye tetukkirizibwa ng'abasiraamu okuziika abakafiiri mu mbeera z'oyinza okutegeera amangu ebbiri. Embeera esooka, ngenda kuziika, n'olinnya emmotoka n'ova e Kampala n'ogenda erw'emiyaga ng'ekikututte kuziika Jooni. Ekyo kiri haraamu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Fatwa ya Lajina Daima, olukiiko olukulu olw'abamanyi ab'obusiraamu, bwetyo bweri. Tetukkirizibwa kubeera nga tuziika abakafiiri. Soma ekitabo ekitibwa Al-Mulakhas Al-Fiqhi eky'omu ku bamanyi abanene ennyo ab'omulembe guno, Sheikh ayitibwa Al-Fawzan, amanyiddwa obulungi nnyo Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allahu tabaraka wa ta'ala, waali akyali mulamu. Kitabo kiyitibwa Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Osome mu kitaabu Al-Janaiz, ekitabo ky'ejjeneza oba ekikwatagana ku mufu, kyekirimu engeri gyazingibwamu, engeri gyasaalirwamu, biki ebimukolebwako, byonna bisiŋŋaana kye bayita kitaabu Al-Janaiz, ekitabo kiyitibwa Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kaakati eno gye kikoma kitaabu Al-Janaiz, alaga omufu omukafiiri ebimukolerwako. Omusiraamu ayisa atya omufu omukafiiri, n'alisitinga ebintu byonna omusajja atakkiriza kukola ku mukafiiri. Takkirizibwa kumuziika, takkirizibwa kumusaalira, byonna nayimensioninga. N'alaga nti kiri haraamu omusiraamu okuziika omukafiiri. Tokkirizibwa ekyokubiri okwenyigira mu kumuyiwako ettaka, okuggyako nga tewaliiwo mukafiiri munna asobola kukikola. Tokkirizibwa. Tokkirizibwa kusiyagguka ngendo nti ogenda kuzika mukafiiri. Ekyokubiri, tokkirizibwa kwenyigira mu mikolo gyonna egikwatagana ku kumuziika. Yate kiri ekisooka oba okitekedde bulungi, kiba kikumalidde kino ekyokubiri, kubanga kiri ekisooka bwe kigaanibwa
so ng'obadde osobola okuva e Kampala n'ojja n'oyimirira eno mu lujja abantu nga bali eri baziika, ekyo kati ko Busiraamu tebukikkiriza. Ekyokubiri kyo kiba kimaze okubeera nga tojja kigwamba oba otadde mu nkola kiri ekisooka. Singa omukafiiri afa tumuziika tutya nga tewali mukafiiri munne asobola kubeera ng'amuziika. Kinnya bwe kibaawo bw'aba tewali kinnya kisimibwa n'asuulibwa mbusuulibwa, tanaazibwa, tazingibwa, tasaalirwa, takolebwako kintu kyonna wabula nga bwe mukwata embwa ne mugiziika bwe mutyo muziika omukafiiri. Bwe mutyo bwe muziika omukafiiri. Olutalo lw'e Badiri bwe lumala okugwawo, abasajja abashiriku abattibwa mu lutalo lw'e Badiri bangi kubo baalina baŋŋanda zaabo be balwana nabo. Nga bw'olaba nti omubaalaza ogwaliwo bwe baavayo ba Ansaar okukola omubaalaza baagaana Abakuraishi bagamba twagala min bani ammina be twagala Abakuraishi bannaffe, kubanga olutalo lw'e Badiri basahaba baali Madiina, abashiriku baava Makka. Kati bano Ansaar ne bavaayo, waliwo kibayita omubaalaza, wabaawo abasajja basooka ne bavaayo nga 2-3 ne badda mu senta ne balwana okutuuka mu battamu niki kitwa omubaalaza. Kati abashiriku bwe basaba omubaalaza, bano ba Ansaar ne bavaayo. Bali ne bagaana abashiriku, tetwagala mmwe, twagala bali bennyini abamu ku bannaffe abaasenguka ne bava e Makka ne bagenda e Madiina. Nabbi n'alyoka asindika Hamza ne Ali n'omulala bakola omubaalaza. Oluvannyuma Abasiraamu ne batta abakafiiri, olutalo ne lutandika. Olutalo bwe lutandika, 7 mu bashiriku abanene, abakungu abanene ab'abashiriku nga bangi kubo baabanga n'oluganda ku bano abaabatta. Bwe baamala okuttibwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabakola atya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasuula fi al-qalib. Kalibu kyeki? Ogunnya gwoyinza okusiŋŋana ngulinga ng'empuku gubeeraawo nga gwesima, oba mazige gayitangawo gakolawo ekiwonko. Kiwonko ekyo abantu basobola kuba basuula mu kasasiro, basobola kuba basuulamu ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwata emirambo gy'abashiriku abo bonna 7 n'alagira byonna ne gikasukibwa mu kalibu ekyo, mu gunnya ogwo ne gisuulibwa omwo. Omusiraamu talina huruma yonna gy'alaba ku mayiti ya mukafiiri n'akatono. Era gw'osiŋŋaana akankanira yoyo gw'osiŋŋaana ataategeera akiida. Omukafiiri osobola okuba nga omwetaaga nga mulamu, bw'amala okufa k'obadde omwetaaga kaba kawedde. Kati ate tugwanira kutambula nti ate lwaki? Kubanga obadde tomwagala lidhaatihi, wabula olw'amaslaha g'omufunamu. Kati afudde tewakyali ate kikukozesa ekyo. Wano no tuyigawo ekintu kikulu kyekiriwa, kwe kubeera nti nno ekyo bw'oba otegedde nti kikkirizibwa, waliwo scenarios ezisobola okubaawo n'obeera tested nga tolina ngeri yonna gy'osobola kwewala kubaawo omuntu oyo wagenda okuziikibwa. Kiba kitegeeza nti mu mbeera z'osobola okwewala tojja kubaawo, kubanga ennamulo ogimanyi, wagitegeera, wagikkiriza. Mu mbeera w'osobola okwewalira okubeerawo tojja kubaawo. Ate mu mbeera w'otasobolera kwewala kubeerawo, ogenda kubeerawo mu ngeri eri guided. Enkuume yeeriwa, togenda kwenyigira mu kintu kyonna kye bakola mu mbeera zaabwe ez'okuziika, kubanga emikolo gy'okuziika gibeera mikolo gya kusinza, mikolo gya ddiini. Ate gwe omusiraamu tokkirizibwa kwenyigira ku mukolo gwa ddiini gwonna gutali ya busiraamu. Yensonga lwaki emikolo gy'okuziika gyonna gikulemberwa bannaddiini. Bw'aba afudde musiraamu, bannaddiini abasiraamu bebagikulembera. Bw'aba mukatuliki, bannaddiini abakatuliki bebagikulembera. Kitegeeza nti okuziika, it's a religious function. Omusiraamu togwana kwenyigira mu kantu konna ak'omuntu atabadde musiraamu, kubanga ogenda kuba wenyigidde mu kusinza okutali kwa busiraamu.
nabwe kityo bw'obeera tested ku kisembayo ng'okuba ti afudde mathala ayinza okuba taata wa munno bwe muli bwe muti temulina ngeri yonna gye musobola kubeera nga toyina ngeri yonna gy'osobola kubeera nti tosobola kubeerawo wagenda kuziikibwa naye tokkiriza kubeera nga weenyigira mu kintu kyonna ekikwatagana ku mikolo egy'okuziika omuntu oyo ng'okwejagajaga n'otandika okukoona emisumaali mu keesi ng'okwejagajaga okugisitula ng'okwejagajaga okusimentaana nedda osobola okubeerawo naye nga weefuula bize n'ebintu ebirala ebino ebiira nga byekola bali ne beekola ebintu byabwe n'omaana otambula ekyo kiriwo ddi nga tolina ngeri yonna gy'osobola ku avoidinga kubeerawo bw'oba olina engeri gy'osobola ku avoidinga okubeerawo tokkiriza kubeerawo kambawo ekisembayo Abu Talibi yakuza nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuyisa bulungi nabbi yali amwagala nnyo 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 olw'ebingi bye yamukolera n'okuuma eddiini yo Allah subhanahu wa ta'ala n'ebeera nti yatukibwako buzibu bwonna nga Allah yissa ku Abu Talib naye awamu n'ekyo Abu Talib bwe yafa nabbi teyalinnyayo teyeenyigira mu kuziika wadde ekintu kyonna kyokka olw'okuba Abu Talib abakafiiri baali baamunyigira nga baamuvaako bwe yafa tewaaliwo yali ayinza kumuziika okujja ku Ali ibn Abi Talib kyeyava gye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah inna sheikha ad-dal kadimat wange gombaka wa Allah oli omuzeeyi omubuze gwayogerako nno yaani yekitaawe ekyo nomala okyogera olwaleero obeera nalukalala ne Ali ibn Abi Talib yaga ya Rasulallah wange gombaka wa Allah inna sheikha ad-dal kadimat muzeeyi omubuze ategeeza kitaawe afudde Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti idhhab fawaarihi wala tuhdithanna shay'a genda osime ekinnya omuyiweko ettaka wala tuhdithanna shay'an tubaako kantu konna kasukka waawo kookola idhhab fawaarihi wala tuhdithanna shay'a genda omwiweko ettaka naye tubaako akantu konna akasukkaawo kookola sikungubaga sikankanirira sikumunaaza sikunoonya ngoye ennungi omwambaze sikola ati idhhab fawaarihi wala tuhdithanna shay'a kati wabanga nabbi bw'atyo bye yakola Abu Talib n'agaana ye n'okubeerawo nga ne ali okujja okusaba nabbi nti ya Rasulallah omuzeeyi omubuze afudde bwabujuliza obulaga ne Ali ibn Abi Talib yali akimanyi nti omusiraamu takkirizibwa kwenyigira mu bintu ebyo ne omuzeeyi afudde tewali bayinza mukolako ogamba otya nkole ntya nabbi naga nti genda omiweko ettaka tubaako kira kyonna kyokola etuyigawo nti nno bwe tuba tetulina kyonna kye tuyinza kukola tukwata omuntu oyo ne tumujja kungulu kubanga omuntu takkiriza okubeera kungulu embwa zimulye tekikkiriza n'owabeera mukafiiri mulehid omusamize kubanga Allah yasitula omwana Adamu umuman kati omulambo gwe tugeza kuleka kungulu tugulekebwa kungulu gubeera wansi w'ettaka olwa aya egamba nti thumma amaatahu fa aqbara oluvannyuma Allah n'amutta n'aziikibwa obujulizi bulikirya bulungi nnyo nti omuntu ateekebwa mu ttaka amaatahu fa aqbara ayina kubeera mu kabuli y'omukafiiri ekinnya kyonna ky'oba osimye kasaabeera ng'abuliddeyo ekivundu tekigenda kudda kunakwaza bantu khalas nabwekityo barakallahu fiikum omuntu yategeera obukafiiri n'obusungu Allah bw'ayina ku mukafiiri nti oyo agenda kumuteeka mu n'obugenderevu tasobola kubaamu kasa konna n'akakankanirira ku ye kubanga omusiraamu alina imaani ey'amazima obusungu bwe bugoberera busungu bwa Allah n'okusanyuka kugoberera kusanyuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kati aba akimanyi nti Allah yabanyigira la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim tasobola kuddaawo nakwata omuzindaalo nayogera ebigambo birungi nayogera bino nayogeza bino najugumira nakola atya nedda eyiraga imaani lihazil etaategeera aqida ntuufu wallahu ta'ala ala wa alam
Mwanyirazo yabadde ekibuuzo wano nti jawulo kiri wakati wa zaka ne sadaka. Okwanukula nti no zaka kiri specific ate sadaka kigazi. Amakulu sadaka erimu emiteeka ebiri. Mulimu saddaaka ey'etteeka waliwo ne saddaaka ey'ekiyagalire. Saddaaka ey'etteeka ye zaka ey'emirundi ebiri. Imma zakatul fitri ey'omu Ramadan oba zakatul maal. Eno gye tujja mu maali yaffe tugiwaayo omugabo ogwo ogumanyiddwa. Allah kyavaaga nti khudh min amwalihim sadaqa. Eyo aya ekola ku zaka. Khudh min amwalihim sadaqa. Jja mu maali yaabwe saddaaka. Ono Allah tegeeza zaka. Maende Allah yagala innama sadaqatu lilfuqara'i bwe yali agaba zaka alaga engeri gye tugigabanyaamu yagala innama sadaqatu lilfuqara'i mazima saddaaka n'aginyonnyola. Awo munekyo yali mukogera ku ki? Yali mukogera ku zaka. Yali mukogera ku zaka. Nabwe kityo saddaaka kigambo kigazi kubanga mulimu saddaaka ey'etteeka ne saddaaka ey'ekiyagalire. Ate zaka kiri specific. Gwe omugabo omusiraamu gwajja mu maali ye n'abeera ng'aggwayo zakatul maal oba mu mbeera eya Ramadan emanyiddwa obulungi gye tuwaayo eyitibwa zakatu al-fitr. Eyitibwa zakatu الفطر. والله تعالى أعلى وأعلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.